Nebaza Katonda olw'ekiseera ekirungi kino kyatuwadde mu mwaka guno abafuniddemu ebirungi. Omukama Katonda yeebale, afuniddemu ebizibu ebiteebereka era Katonda y'abasazeewo. Nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde mu mwaka guno era ne tumusaba n'omwaka ogujja gubeere mulungi. Abawuliriza baffe mmwe mutufudde kye tuli era mbeebaza okusingira ddala mmwe abatuwagidde mu programu yaffe Kooti y'Amaka ku Star FM ne mu programu yaffe Kooti y'Amaka ku Star TV. Mubadde banjawulo, mubadde balungi, muweesezza Kooti y'Amaka ekitiibwa, muweesezza Star TV ekitiibwa, n'emyaka egiddako tubeere bwe tutyo. Mbategeeza neera tingena kuza mwezi 13 Januari 2019 lwe tuggulawo Kooti y'Amaka yaffe n'omwaka ogwaffe ogw'enjawulo ku Nakivubo Bulu Primary School. Ffena abe Kooti y'Amaka, aba Star TV, aba Star Radio mwe tugenda okubeera. Mbaagaliza omwaka omujja ogw'essanyu, ogw'emirembe, ogw'obugagga, ogw'obulamu, ogw'enkulaakulana. Omulongo Babirye Sarah ge mannya gange. Mwebale kulaba Star TV, mwebale kuwuliza Kooti y'Amaka, mwebale kwagala Kooti y'Amaka.